oyinza okugamba nti mu paalamenti ya Uganda tujja kusaawo essente ezigulira sipiika engoye n'obuliri mwasula n'ogamba nti tetegeera ensi eno. Okwo kwonoona kwegamba sipiika ali luddawa alituuka bwa sipiika nga tasasula musaala gumala kugula ngoye zayambala. Macmillan bwe yalinga Katikkiro Prime Minister wa Bungereza omulenzi yamukuba ejje evvundu ng'agenze ku mukolo ogumu. Kale abasajja abo okumanya ng'oluusi bamanyi okusaaga naga kale omulenzi oyo yandibadde mu ttiimu yaffe y'omupiira esooka ng'amanyi okuteeba. Likasuke kati olikube president w'omu Uganda oba mu Africa omukasukire ejjiri mukube bakukwata bakuvunaana omusango gw'okulya mu nsolo kwe. Abamerika bano bwe baali bakoledde ekintu ekyendowooza nti kyali kituufu okulya mu nsolo kwe bakiteekera ddala mu constitution bagamba nti kyekino omuntu aba akoze kino ne kino oyo aba alidde mu nsolo kwe treason. Ate okukikakasa wateekwa okubawo okumuwozesa ne muba n'abajulizi ab'ekika kino oba si ekyo yennyini nga yakkiriza mu lwatu mu kkooti nti ddala ddala kyemugamba nnakikola. Bakasitulira pulezidenti ejjinja mu Arua ne bakwata abantu 30 awo bakasusa ejjinja ate yakubye ku mmotoka ye balidde mu nsolo kwe. Kakanoga kati abo singa okuwulira ge basinziza musango gwa kulya mu nsolo gw'ennaku zino. Nange twali twakadda wano nga NRM yakayingira mu gavumenti nange bantwalira mbali badde mu nsolo kwe abo abalya mu nsolo kwe ne batuvunaanaawo ne bannange 17 ffenna twatuulanga ntukuba enkiiko nga twagala okuggyako gavumenti nga tinaba nakuweza n'omwaka ogwo omwaka gwa 86 bwe twagenda tutuuka mu kkooti bakutte bonna nze nno banzijja jinja eyo nga n'abasajja be nali nambuza twali tugenda kukola wano factory ya kalakita zirima mu nnimiro. Kaakati natunulira bannange bagamba twatulanga nabo 17 ku 17 nga 14 sibalabanga nako sibalina kubamanya. Abaana mukama mwali schoolmate wange nga eyo nno Dr. Lwanga twasoma naye ffenna tuli bannabuddo. Ne ntunulira Paulo Mwanga naye namulabangako nga tukyali ku lutalo lwa Idi Amin. Ne ntunulira Francis Bwenje nga namulabako nga tulwanyisa Idi Amin. Abasigaddewo nga sibalabanga nako yadde okubawulirako. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kaakati oli ose n'oyogera ku kigambo ky'embalirira y'eggwanga. Abazungu kye beta budget. Mu budget omuntu yandigambye gavumenti erina zibata policies enkola. Kakati policies ezo zirabikira mu budget. Budget eno yeraga kiki kye banaakola. Kakati mu biki banaakola ojja kusanga nga mu butuufu gavumenti eringanga ewera egenda ku lutabaalo. Tugenze ku lutabaalo bannaffe mwenna bwe tukolerera tulwanyise obutamanya tulwanyise endwadde zitulumba tulwanyise obwavu. Kakati bw'oba bakyali ku ebyo eyo abo nno be balaba bye twalina ku ntandikwa abasa abo naye we twatukira ku kwefuga omulwadde omulabe asinga n'abo bonna obunene n'awamatukayo omulabe oyo yenguzi obulyake naye sijja kugamba nti tebwaliwo kuva dda. Ndowooza nti buyinza okuba nga bwaliwo kubanga bwe njijjukira njagala nnyo omusajja gwe bayitanga President Nyerere. Baali yali ekyabulayo omwaka gumu n'ekitundu Tanganyika etuuke ku bwetwaze. Nyerere yali mu Parliament
oba bagitanga legiko mu kiseera ekyo ewaabwe n'agenda yogera ku bugambo bw'obuli bw'enguzi. Ennaku z'omwezi zaali 17 omwezi ogwa Meeyi omwaka ogwa 1996. Yagamba bw'ati nti gavumenti bw'emala okugamba nti etaddewo embalirira yaayo ebanga egamba katuwera ogenda okulwanyisa bali ababateganya. Naye n'agamba wabula mu babateganya omwo bali abasatu be nnamenye mwe twagala twongere omulala omu we yagambanga nti munene bwe Bulyake. Corruption. Olwo Bulyake bwegase ku ndwadde obutamanya n'obwavu. Otyo ate si kikuga kwegattako bwegasi naye bwe bunene ye mulabe omunene n'okusinga buli bonna obusatu abali abasatu. Lwaki munene? Kubanga mukyayinza okuteeka wano essente nti zakulwanyisa bwavu Obulyake ne buzibba. Muteeka wano essente zakulwanyisa ndwadde mugende mugule eddagala Obulyake ne bubbako ezimu eddagala nisagulwa n'ekyo okulwanyisa olutalo olw'obulwadde ne kumpi ne lubalema. Muba mugamba okulwanyisa obutamanya ne musawo essente zakusasula abasomesa ne zibula. Kati ogenda okulaba ng'Obulyake kumpi buyinza bwe bunene ku balabe bonna be tusinga okuba nabo. Nyerere bwe yali ayogera yagamba n'okugamba nti obuli bw'enguzi n'Obulyake kintu kyakabi nnyo mu biseera by'emirembe n'okusinga olutalo lwennyini. Si nekyo kyokka n'agamba kyetaaga okuyisa abali b'enguzi mu ngeri y'emu gye tuyisaamu abantu abalya mu nsi olukwe kye bayita treason. Ng'agamba nti bonna basaana babeere nga bayisibwa kyekimu kubanga teri kintu kiziŋŋamizza nkulaakulana nga Bulyake. Era Bulyake bubeera enkulaakulana kumpi eggwerawo ddala. Naye ate mu balabe abo nyinza n'okwangala okwogerako abalala okwongerako. Njagala okwongerako okudiibuuda okwonoona abazungu kye bayita waste. Kaakati waste eno ejja mu ngeri nnyingi nnyo ate oluusi egira neebanga eyagala okuloopa abatukulembera naddala abali mu paalamenti nti baba bategeera ensi eno. Oyinza otya okugamba nti mu paalamenti ya Uganda tujja kussaawo essente ezigulira sipiika engoye n'obuliri mwasula n'ogamba nti tetegeera ensi eno? Okwo kwonoona kwegamba sipiika ali luddawa alituuka bwa sipiika nga tasasulwa musaala gumala kugula ngoye ezayambala. Era yeetaaga ngoye ki? Ng'olinga agamba nti abakozi ba gavumenti bonna tubawe engoye. Tutegedde abepoliisi tuzibawe tulina ensonga, abamagye tubawe engoye mwe bakolera, abamakomera tubawe engoye mwe bakolera. Kale tube n'abasawo abamu amataawo ezo uniform nangubadde ennaku zino mu America abasawo tebakyayambala mataawo gagenda gavaawo. Baga nti omulwadde bw'alaba omusawo ng'ajja n'ettaawo ayinamu akeekanga naga atuuse. Kale kyova olaba nti kati bajjira mu ngoye za bulijjo. Abo bannaffe balina universities ezigenda nga zinoonyereza obuntuntu bungi nezigenda nga zigamba kano tukadibye kano kano tukadibye kali. Waffe university ezaffe tezinaba kuweebwa busobozi kusobola kukola ekyo ate nno oluusi zibuweebwa naye Obulyake ne bugaana abantu abo okukola ebintu ebyo. Kaakati okulwanyisa entalo zino ze njogeddeko gavumenti erina kukozesa ssente. Zivaawa? Ziva mu bintu bina. Byebiriwo ebyo? Esookera ddala ziva mu misolo. Eziddako biba birabo. Ekyokusatu kuba kwewola mabanja. Ekyokuna singa gavumenti ebadde ekola bulungi zandibadde ziva mu magoba geekola. Bajja wano batugamba mu mwaka oba gw'86 87 nti gavumenti eyinza kukola bizinesi nekola mu magoba. N'olwekyo wonna wonna baali bagamba nti bakoleremu bizinesi
mubijjeewo abazungu program eyo bagiyita structural adjustment program SAP. Gavumenti mwekolera sente. Gavumenti mwekolera sente. Bagamba bijjewo. Era ne batukkiriza ng'edda Abanigeria kye bagambanga the government business is nobody's business. Teriko nnyiniyo. Kituufu. Olidde. N'olwekyo Uganda Commercial Bank muggalewo bagiggalawo. Cooperative Bank muggalewo bagiggalawo. Kubanga zaali zikola sente. Uganda Airlines muggalewo baggalawo. Tezikola n'amagoba. Kwegamba kintu kyonna kye bayita government companies kumpi ne bakijjawo. Uganda Electricity Board yakolanga amasanyalaze ejjinja eyo muggalewo ebadde erina loss muleeta kufiiriza kwerere ne bazaawo endala obanga 7 simanyi bazikoze amagoba zino zetulina kati zemulina kakati n'ogamba nti ddala kituufu kampuni eza gavumenti tezikola amagoba ago agandi badigongera ku ssente gavumenti zeefuna esobole okulwanyisa abalabe bali betuwagerako noga katunulye ku nsi endala ekampuni emu okuzisinga okukola amagoba manene amayitirivu ku nsi kuno bagiyita Aramco ye kampuni ekola ku mafuta mu Saudi Arabia. Ekitundu ekisinga obunene emigabo 9 ku buli 100 gya gavumenti ne amagoba gekola mayitirivu kumpi okusinga kampuni eziri ku nsi zino zonna gezikola. Ndowooza mbadde mujja muyise mu nguudo zona ne mulaba ng'ezimu Abachina yabaziddaabiriza. Kaakati mpa ekyokulabirako ekyokubiri government companies ng'ey'Abachina eriko nti CCC China Communications Construction Company CCC ne subsidiaries obwana bwayo subsidiaries nkaaga namba bebakola kati bakola enguudo okwetola ensi eno yonna n'amagoba amayitirivu ago ne bagateeka mu gavumenti yaabwe nebeera ekkuba eddala gavumenti mwekola essente. Kakati liri enasoose lyadde egamba nti essente gavumenti ezijja mu misolo. Abawayo emisolo bano balina kye basuubira. Bagamba bannaffe katwakwase essente batulwanireko tuve mu nnaku. Batuwe services. Kati bamala okubakwasa essente ne basigala nga bagamba naye ddala beesigwa. Kati bwebamala okuvumula nti waliwo obutali bwesigwa obwo ne basigala nga beeraliikiridde abawaayo omusolo bandyagadde nnyo okulaba ng'abantu bebakwasa essente z'omusolo ogwo bazikozesa mu bwesigwa. N'ekyo gavumenti erina olutalo olulala olw'okulwanyisa ekintu ky'okugamba nti abantu tebaginaamu bwesige. Image eyo okuvaayo nalwo olutalo. Kubanga baagala si kugamba nti baminisita wali abalimu abeesigwa mu kabineti nti tulina obwesige obwenkomeredde eri Pulezidenti Museveni. Tulina obwesige obutaliko okubuusabuusa eri Katumba Wamala. Ndowooza olw'okuba yava Sese teri babbi oyo ayinza okuba atanaba kuyiga kubba. Sese teri babbi? Nedda tetubalinayo. Olw'okuba gy'ofa. Bwe ndase bwe nalinganga ndi mu Paalamenti nagambanga ne bannange mu Paalamenti nti nze nzekka nze nkiikirira ekitundu constituency omutali kaduukulu. Temulina poliisi. Sese teri kaduukulu. Mu kiseera ekyo nga teri kaduukulu. Yali teri komera. Teri komera kati bakagendayo abanyazi ennaku zino. Abavubi bangi babakwata kati. Naye babakwata si lwakugamba nti babbye. Babakwata babiranga ate bavubye obwennyanja buto bavubye kiki nababakwata bennyini ne baddayo ne bavuba bali bwe bandivubye. Kaakati nojja olaba nti abantu bandyagadde nnyo okufuna balyagadde nnyo okuwa emisolo confidence naye nga confidence eyo teri mu muntu omu babiri basatu eri mu gavumenti yonna. Abakozi bonna buli omu alina obuvunaanyizibwa naddala ku by'essente abantu bandyagadde nnyo okulaba nti alimu obwesigwa.
tajja kubabba. Okay. Twagala bonna abakola mu government yonna, abali mu commissions, bali mu revenue authority, bali mu social security, bali mu offices za government zonna, nga bonna besigwa. Wayogedde ku bigambo by'amabaati ekkalamoja. Nange bali amabaati ago nzigansesaamu katonotono. Nalisooka ne ŋŋamba omukalamoja waba ali awo mu kasiisira ke, bamuleeta amabaati 20 bagamba nti sereka ennyumba agasaawa agase ku kasiisira kali ak'ettaka wano ebisenge baali bamaze okubasalira amagezi ngeri gye babizimba baali bamaze okubawa buliti sirabayo bibiira mu basalambaawo eyo bakole buliti mwakakomeredde amabaati baali babaweddeko emisumaali ojje obuwa amabaati omukalamoja amabaati namugamba nti amabaati gaago naye okugakomera weetaaga emisumaali ko inaagijjawa tutunda ente yeemu tintunda ente yange ente namba nti mula misumaali ti gyaki tuleze tuliwo wano alina essubi lye kakati simanyi nti puroguramu yali etegekeddwa ekimala ne bano bebagamba nti babba amabaati bagabba nentuuka ngambira konzeha omubbi no tatera kujja nga mumulaba naye gano bagasomba nga batunula kituufu tojja kuŋŋamba nti omuntu oyo yabba bubbi mabaati buli muntu yenna eyandisobodde okusobasoba nanyaga tebandikukwatiddemu n'abatali baminisita mwenna abakoleyo mu gavumenti bandikusanze ogeza osomolayo amabaati ne bakutwala naye batwala bakulu bokka abagenda nga nebogera bannaabwe banne mumpeyo amabaati 30 ngenda nsereko ekiyumba ky'ente zange kabukawale nti abagamuwe bagamuwa kati nimugenda mukwatira nti yabbye awulidde kakati ebyo katubereke ebyamabaati tujja bituukako kanzireyo eri ku bwesigwe buli abantu bandyagadde okulaba nti esente zaabwe zikozesebwa abantu abeesigwa awulidde munnaffe Nyerere oli yagamba nti bamala bazikumpanya abakumpanya abo baleba ggwanga okusinga n'abalya mu nsi olukwe treason era bali badde bavunaanyizibwa kyenkana weewaawo omwana mu Uganda tetumanyanga treason okulya mu nsi olukwe kyeki kubanga buli lunaku kigenda kikyuka owulira kwagala kumaamulira ku gavumenti oli singa asinziddwa n'akasukirira President Museveni ejje Vundu bagamba nti yalidde mu nsi olukwe treason abadde ayagala kutta president nenjukira Nixon bwe yali ng'akyali vice president wa America mu mwaka gw'enkaaga yagenda n'akyala Venezuela namukasukira ejje Vundu n'akyala mu nsi ya ddiira namukasukira ennyaanya abo nno kale baali oba tebagala America naye nga bali wala eri naye nga sirowooza nti omuntu gaagala okulumya omukasukira nnyaanya ndowooza nti ennyaanya naye oba mulaga nti tukwetamiddwa niye kumulaga bulazi naye nga tokubya America yonna kumulaga tokubya America yonna tetukwagala Macmillan bwe yali nga Katikkiro prime minister w'Ebungereza omulenzi yamukuba ejje Vundu ng'agenze ku mukolo ogumu kale abasajja abo okumanya ng'oluusi bamanyi okusaaga nagaki kale omulenzi oyo yandibadde mu ttiimu yaffe y'omupiira esooka ng'amanyi okuteeba likasuke kati olikuba president w'omu Uganda oba omu Africa omukasukire ejjiri mukube bakukwata bakuvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe Abamerikano we baali bakoledde ekintu ekyendowooza nti kyali kituufu okulya mu nsi olukwe bakiteekera ddala mu constitution bagamba nti kyekino omuntu aba akoze kino ne kino oyo aba alidde mu nsi olukwe treason ate okukikakasa wateeka okubawo okumuwozesa nemuba n'abajulizi ab'ekika kino oba si ekyo yennyini nga yakkiriza mu lwatu mu kooti nti ddala kyemugamba nnakikola so ekyaffe wano tugambe nti kiri vege aye ekyaffe ekimuntu kyasanga akyayogera kyebagala kyebakuteekako bakasukira president ejjinja mu Arua ne bakwata abantu 30 abo bakasusa ejjinja ate yakubye ku mmotoka ye balidde mu nsi olukwe kakanoga kati abo singa okuwulira ge basinziza musango ogwakulya mu nsi olukwe ennaku zino nange twali twakadda wano nga NRM yakayingira mu gavumenti nange bantwalira mbali badde mu nsi olukwe abo abalya mu nsi olukwe ne batuvunaanaawo ne bannange 17 ffena twatuulanga ntukuba enkiiko nga twagala okuggyako gavumenti nga tinaba nakuweza n'omwaka
ogwo mwaka gwa 86 betwagenda tuka mu kooti bakutte bonna nze nno banzijja jinjeyo nga n'abasajja be nali nambuza twali tugenda kukola wano factory ya kalakita zirima mu nnimiro. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisuwa ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku 0787 423 oba ku 075 234 036 Zion Camp ssuula mpya. Kakati natunulira bannange bagamba twatulanga nabo 17 nga 14 sibalabanga nako sibalina kubamanya abaana Mukama mwali school mate wange nga eyo nno Dr. Lwanga twasoma naye ffena tuli bannabuddo nentunulira Paulo Mwanga naye namulabangako nga tukyali ku lutalo lwa Idi Amin nentunulira Francis Bwenje nga namulabako nga tulwanyisa Idi Amin abasigaddewo nga sibalabanga nako yadde okubawulirako naye nga bonna babaleese ntimwatulanga mwenna nga muteesa okujja ku gavumenti manyi bamanya oluusi okugenda bakwata abantu ne bagamba nti bakubakwata tuge tubuulirize kati ekyo kikwatagana na buli bwanguzi ku buli bwenguzi era nakyo gyekiri obuli bwenguzi buno obadde okyali ku trust kakati sebo abantu abawa omusolo abo banyagadde nnyo okulaba nti esente zaabwe zikozesebwa bulungi tebazibba naye obukumpanya buno corruption bubwe nnyini bukendeeza emisolo egikuŋŋaanyizibwa kampuni ezandibadde zisinga okukola omulimu gusinga obunene gw'okuwa abantu emirimu bwe bukampuni obutono so sizini ennene ne mu nsi ennene nnyo zolaba zino za America kampuni ennene noga Coca-Cola yiyawo nti Pepsi Cola iri wali Colgate iri wali General Motors njogera ku bannayuganda ze bamanya ez'amangu General Motors bayinza obutagimanya IT&T International Telephone and Telegraph abannayuganda bayinza okuba tebagimanye Boeing yakola ennyonyi zino ezo ennene ennyo era size zikozesa America abasinga obungi ng'ate yo gavumenti ekozesa batono ddala ne wano gavumenti yawana ku bantu obukadde 45 okuli abantu obukadde nga 15 bandibadde bali ku mirimu ekozesako emitwalo nga 5 oba 4 gokka ani akozesa abantu bukampuni obutono bano bali 12 bali basiga langi bali 10 bali babajja nzigi bano bali 5 bali wano bokya byuma abo bogato bukampuni obwo noyeza ddala emitwalo gy'obukampuni obwo yabwewo abantu emirimu naye obukumpanya buno bujja ne bugenda bubanyigiriza ne balemwa n'okukola emirimu nga banyigiriza mu kimisolo omukisa omulungi nze nyini nali businessman okumala ebbanga ddene ekintu kyenakola okusinga kyenalimu mu byobufuzi byobufuzi sajjamu kantu nedda n'amaka nagazimba ngajja mu kampuni zange nakola kampuni nalina kampuni nekanikyagirina era nga sente mweziva neziwerera abaana mu university ziyinza bwe baagala bonna nze saasabirako omwana kifo omulimu gwange gwali gwa kusasula school fees ye kasabamu ekifo ekyo mukisa omulungi buli yava mu senior yava mu primary 7 ekifo atakifunanga buddo ng'akifuna gayaza nafunamu omu yeko yakifuna nemagunga neera nayo nga tebatwala yafunye butaweze buna kituufu oba bwasusa obuna kakati
Nembeera nga mulimu ogwayo gwali gwasasula school fees nga ziva mu kampuni zange. Kakati bwe tuva mu bwaŋŋanguse ne tujja ne tukola kampuni wano endala ne musajja eyazimbanga ennyo era bwe twazimba naye ennyumba eno nga bamuyita Yosefu Kimbowa. Yalina kampuni ng'eyitibwa Kimbowa Construction Company. Sirowooza nti wano wabaddewo omuddugavu yali abadde ne kampuni ezimba okwenkana Kimbowa nti yalina omusajja wa primary 6 naye sebo yazimba Workers House gye mulaba eyo yagizimba okuva ku musingi wansi gwa fuuti 8 okutuuka ddala ku surface y'oluguudo. Abamini bamujjukiza wano ng'agituusizaawo era abaerwako bazimbye abazimbi kwongera okusigamba nti basooka ne batereeza bye yali asobeza wansi. N'azimba ebintu biyitirivu Emakerere mu abamu gye mwasomera. Emakerere faculty ya veterinary science yonna ebizimbe 7 Kimbowa primary 6 ezizimba zonna n'ebirala bingi nnyo abakozi alina nga 1,400. Kakati batutuuka wano tuvudde mu bwaŋŋanguse ne tukola kampuni Kimbowa Construction Company eri enkadde yayitibwanga Kimbowa Builders. Ne tugenda ne tusaba contract kuddabiza luguudo okuva Nakulabye okutuuka Hoima. Sebo n'okugyawo contract kyokka waliwo okugamba nti ono mumuweeyo kacyayi oli mu muyambe kasasule fees z'abaana oli mukole kiri abo kyokka amagoba ne gatandika okukendeera nga gagenda mu ekyo mukyasaba busabi mulimu. Bwe twamala okugumala nga gwagenza okusaba bwe bagamba oli muyambeko ogukuwa bakokonkolera soko osasule fees zo oli muwa omulimu kagamba obwo nemanya nti kampuni etandise okufiirwa amangu ago netandika nokukola. Kakati twakola buddabiza luguudo okuva Nakulabye nesooka tukola emayiro 10 naku zino mubala mu kilometers simanyidde ddala advantage ekirimu emayiro 10. Kakati emayiro 10 ezo netumala okuzikola tuddabiriza tuzizaamu mikulejje tukoze kintu kyonna tuzzeeyo mu works abaye mujje mulambule oyo najja n'alambula naga mukoze bulungi mukole invoice netukola invoice egenda okusabayo sente batusasule 10 erikoye eri netukwata 10 eriddirira netukola kimu netulituusa ku 10 netumalayo mayiro enda 10 netuddayo netubayita abaye mujje mukebere kino kira kyetukoze ekitebera negisasula. Invoice yagenda eri ewaabwe sente zinajja ne bajja ne bakebera ne baga tumatidde mukole invoice netukola eyokubiri ntuweerezaayo. Kakati netulinda tusasule netukola 10 eriddirira eryokusatu. Kati Kimbowa yali musajja mukujjukujju nnyo mu buzimbi ng'amanyidde nnyo abakozi naga nti abakozi betulina bano nti abamu bakiga naye lwolukeera enkya nebaga nti tulina sente zino abasasula lwolaba omutawaana gw'abasajja abo bano bagenda tusasula bano nti omulimu tuguveeko omulimu tugusula oli awannyiwaawo lwabutatusasula lwaki invoice eno wetuuka mu weri gye basasulira buli desike kwetuuka onaga kuliko meka tubukadde 12 Katonda wange nzinjagako 20% wakiri bampe 5% basoka kusabako awo n'abeera awo tagisayininga agirinda netuuka ku mulala wali eri naye naga Katonda wange 12 abajja wano banyonyole tulabe baagala otuuke wali bakugambe nti wayi onotulaba kakati ekyo kyokka ekyo eyo kampuni nefa netugireka. Kakati eyo nkuwadde example nze mwe nali nze nnyini naye ezigudde olw'obukumpanyi obwo nyingi n'olw'ensonga eyo ekigendererwa kya gavumenti policy ekyokufunira abantu emirimu nekigwa butaka bangi nnyo olwa obukumpanya buno obuleeta kampuni entonotono ezo okulemu emirimu. Owekitiibwa awo wennyini nzikiriza nkuyingiremuko kubanga ndabye ne president buli ku mikolo waabeera kyasinga okukaaba be ba investors abalemesebwa okubanga baweebwa ebyokukola olwaki olwabo abaagala kintu kidogo kyekyo kyennyini naye abo bonna kati noli nabadde ngamba nti abantu baagala nnyo okulaba nti balina obwesige
mu bantu ababakolera emirimu, abantu abalwanirako okulwanyisa abalabe bali bennagambye ennaku bizurezi, obulwadde, obutamanya, obwavu. Kaakati awo kyetaagisa si bali bakulu bokka nti bebeesigwa. Nabadde mmenya eri President Museveni nemenya Katumba Wamala, saagala bagambe nti tulina obwesige obwenkomeredde mu Matya Kasajja, tulina obwesige obwenkomeredde mu Maama Nabbanja. Kyetaaga okubanga abantu bonna buli ali mu kifo kyonna ekyobuvunaanyizibwa nadde ekikwata ku bigambo by'essente ng'alina abantu nga bamwesiga, ng'alina obwesigwa nga tajja kubalyazaamaanya. Bonna abali mu poliisi, abali mu malwaliro, abali mu Revenue Authority, abali mu commissions, Land Commission, Commission kindala, Electoral Commission, buli commission yonna, abali mu NRA, nga bonna nga tubalinamu obwesige so omu babiri basatu eri waggulu. Tukyasobola okufuna abantu bwe batyo. Twezijjukira ebiseera biri President we yavaayo ne babanga n'abalokola abasembezeddwamu awo. Zijjukira ku biseera bya mukyala Jennifer Musisa ne batandika okubyogera, naye ddala abantu bakyali abeesigwa bwe batyo. Boddira omucungwa omulungi ennyo n'ogusula mu kibbo ky'emicungwa emivondo nagwo guvunda. Kaakati abo bakyaliyo naye naate tebatera kubawa mirimu kubanga obutali bwesigwa buno obukulupya buno obulyake buno ate butuuse naawo n'ogenda okusaba omulimu ne bagamba nti olinayo kaki, baagala obaweeyo akasente baleke bakuwa omulimu. Gwe bagamba toli muteteevu. Kakati bwe kamala okukubula nebakabala booli akaleese ne bamuwa omulimu si nsonga basobola okugukola obulungi. Kakati bano bamusiga nsimbi omukulu President bayogerako, oli agenda n'ava ewaabwe ng'azze kukola wano magoba, so si kuyamba Bafirika, bayambako ki? Azze kukola ssente ze. Kati bajja okukola essente ze nga bali bamugamba nti ogenda kukola ki? Kimpiira gya mmotoka. Eyo nno bizinesi nnene eyo. Investment yenkanawa nti obukadde bwa dola nti 15. Nga oli asooka agamba nti amala kutuwaayo kantu. Nabagambye nina ebyokulabirako ebyo byennyini byembaddemu. Nina banywanyi bange be twakula nabo bamu bakyali mu Amerika eyo. Nga tutuuka nga tufuna banka emu ng'ekkiriza otuwola essente, tujje tukuŋŋanye ebisaaniko mu Kampala wano tubikolengamu amasannyalaze. Kakati ne tujja netutegeka entegeka yonna gye bayita programu ne tugenda eyo mu City Council eyo tubanyonyola nti kati ebinyandiko ffe twaba tubikuŋŋaanye tugende tubiteeke mu kyuma kye tugenda okuzimba kivemu amasannyalaze, ate amasannyalaze gajje gakozesebwa wano oba si ekyo nti tuyinza n'okujja mu diesel n'akozesebwa mu bintu ebimu ebitagisa wano ebyo tractors, loole, kiki. Nagamba project ya sente mmeka? Nga project ya dola obukadde 35. Bali ze bali bakkiriza otuwola. Sebo omulimu abakalu b'amaaso abaali mu City Council ne bagamba emiliyoni 35 kye eza dola. Agalako 10% eza dola. Sooka mutueke muweeyo ffe $1 million mulyoke omulimu tugubawe kuba gujja kukola amagoba mayitire. Kakati nno ffe ne tugamba tukyogera tutya eri bannaffe. Bwe twakisiinyako eri bannaffe oli bagamba nti muwaayo sente zaffe emiveeko, abo tebategeera. Bagamba tukyesonyiwe. Abo ne bavaamu. Eriyo bangi nnyo abagudde ku ekyo. Kakati ne bagenda okusaba. Kakati ekimu ku bivaamu mu mirimu egyo giriko obuli bw'enguzi gy'emirimu egikoleddwa faji substandard. Kituufu. Oli ajja ne bamuwa contract okugenda okukola oluguudo si nsonga oba yavudde emitala owaffe wa kuno. Kati bano bajja nga bamunyuunyuunta, bamusaba kasente n'okumusasula bamusaba kasente. Oli kyavaga Katonda wange tiye
awandibadde pipa za kolas 10 tujja ku ssaawa 4 ne ssaawa 4 bwe bakola oluguudo baba tebana kutuuka gye ku nkomerero gye lugenda okukoma ngeno lwatandise dde okuwongoka we baatandikira era batandise n'okuddaabiriza ebyo byonna biva mu buli bwanguzi na bulyako obwo. Owekitiibwa ono era nzikiriza nzije nkubuuzeemu nti bino byonna gwe woobimanyidde tugambe nti omukulembeze w'eggwanga bino ye tebimutuukangako oli waayinza okubuuliza nti waliwo obwagazi will ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi oba nedda kubanga sisuubira nti omukulembeze bino tabimanyi ng'abyogera buli lunaku naye okwogera tikimala ngenda ntegeeza neŋŋamba nti oba ddagala ki eryandisobola okubukendeezaako waliwo akakodyo nno akamu kisimanyi balwaki tebakakola kugenda nga bakola rotation kukyusa bakozi abadde mu land commission yakwata ku byesente namugamba nga notice ya wiiki emu nti kakati genda eri mu registration y'ebyapa nadda eri akati weeri nadda wano kakati ono byonna byali ateesezza nabaawo abo ne babeera nga babuze bagenda otuukawo nga kisubi yaliwo ne bagate tono nga tetwamulaba nga butandikirawo omutandika oti kakati ogenda nzusa genda mu makooti gano waliwo abakooti clerks wano ababuza n'empapula enkulu nnyo abantu tebalizibolezako emisango ne bazikweka kakati waliwo kooti katugenga wano mu Kampala nosanga nti eno yennakawa omulimu kooti clerk akola omulimu gwe gumu n'ono ali mu high court wandike Kampala n'oyo akola omulimu gwe gumu n'oyo ali mu land division n'oyo akola omulimu gwe gumu n'oyo ali mu commercial court n'oyo akola omulimu gwe gumu n'oyo ali mu family court e Makindye n'oyo ali ku ya Buganda Road n'oyo ali ku yege baba rotating without notice kugamba nti kulomukaaga gondi nti ojja kukola mu kooti y'Nakawa gondi nti kati ojja kukola mu land division kulomukaaga nti ukose nkyatye ojja kukola mu yeri e Makindye kakati abo obukulu pya buno babukendedde kubanga tibukyayina abaali bamwesize luli nti ajja kubuza empapula zaffe bamusanze taliiwo awulidde ate nga ziteekwa okubaawo nga muyinza n'okumuvunaana nti oli yavuddewo yazibuzizza nga tetuziraba kakati okukyusa abakozi okwo ekyo kyandibadde eddagala ddungi nnyo 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 naye sikiwulyanga nako nga bakyogera nako awulidde sirina we nali nkiwulidde nti kyalibadde kikola era ntandise kiwulira ku ggwe waliwo nno abuntu obulala bwetuteekwa okulowoozaako nagambye nti bwe tuba tulwanyisa abulabe omulabe omu gwe bayita waste okudiibuuda okwonoona nyina ntegeeza nga bagamba nti palamenti ejja kutuula mu lujja mu kisaawe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.